kakati tetukyalunda ente nti obungi bw'ente twagala breed enaatuwa amata era zino ente zemulaba zivaamu lita olunaku ezisusa mu 2+. Njagala mugendeko mu mafaama agasinga obungi wano mu Central. Togenda kusanga ente zenkana bungi bwezi ku zero grazing nga zisobola kukola ekintu ekinene bwe kiti ate nga zirabika bwe ziti. Kitegeeza amaanyi ge tutaddemu ne science ey'obulunzi eri waggulu. Nga bwe nakubulidde nti nasalawo nze kwenyigira mu bya bulimi n'okulunda. Buli kintu kyonna kyenyingiramu nga sikitunuulira butunuulizi nga just an investment nga nkiyingiramu ng'ekyobusuubuzi. Nayingira mu nte era ng'ekyobusuubuzi. Kati zino ente tezinnawezaawo mwaka mulamba n'ekitundu kasookedde nsalawo kuteeka nte ku zero grazing. Nensendawo olusuku n'emmwanyi n'ensimba omuddo n'engenda n'engula ente n'enziddaabiriza paka lwe zituuse. And if I'm not mistaken, simanyiiwo bantu bali mu Central Region wano muntu alina nte zisukka mu 100 nga ziri ku zero grazing. Ngate n'ozibeeza nga tolina mmere gy'ogula. Sirinaako bwe mba ninayo gwengulako emmere yeeyogere nti nze angulako emmere. Ng'omuddo gwonna emmere yonna gw'ogyerimira n'osigaza nawo kubanga nina omuddo ogusobola okuliisa ente 400 era kyekigendererwa kyaye si kyakubeera na nte 400 naye mplaninga nnyo maaso ahead okulaba nti tewasaanye kubeerawo kiseera kyonna nti kyali kya musana gw'amaanyi nnyo nti ente z'akakiika zaamufaako oba zaamukoggako olw'okuba talina muddo. Omuddo osiimanga mungi nnyo. Ng'abazungu bwe bagamba always cater for the rainy days. Kati nga bw'olabye ebiyumba bingi nti ente zirina we zeggamu oba enkuba etonnya kino ne ziva mu kiyumba kino ne zigenda mu kiri. Kyekimu ffe wano mu Africa tugamba nti olindiriranga ekiseera ky'omusana nga weerinze bulungi kuba ffe omusana gwe gutusumbuwa gwe guleeta ekyeya. Kati nze making sure nti nsimbye omuddo mungi ogumu nga gufukirirwa gulimu emyala egiyitamu ne pipes ezifukirira nti omusana ne bwe guba gwase gwenkana ki nsobola okubeera n'omuddo. Olabye emmere wali eya silage nga mpitirivu obungi. Nina silage asobola okuliibwako ente kumpi mwaka mulamba. Ate n'enjiyaayo n'ekintu ekirala nti kankube silage ng'ali fresh. Ziryenga omuddo oguli fresh tugutema ne tugulekayo olunaku lumu mu nnimiro then ne tuguleeta ku mashini ne tugukuba. Ente ziguwoomerwa kati ekyeggulo lwe zirya silage oli gwe tuteekamu microbes ne molasses sukaali ggulu ne zirooka nazo zimuwoomerwa. So bw'obanga okola ekintu kati abasinga bagenda kutandika okufuna obuzibu nti tekisoboka obeera otya n'ente 12 gundi wali daaro ogirabye. Abasinga ne mu bitundu eby'ente daare za gombolola, daare za muluka, daare za kampuni fresh daare naani be bawa abantu daare. Naye nze daare nagyegulira ne nteekawo ne heavy duty generator 3 phase nti nze ne collectingira amata gange nengateera mu daare kula yange nenga processinga bulungi nendoka ngatwala katale. Naye kati nkyo omuntu agenda kutandika okuwankawanka n'ekyo nti nange kansimba omuddo ngende ndeete ente. Yes, baako kyoyigira ku kakiika nti asimba omuddo ogugwe n'aleeta ente n'aziriisa. Naye kola ekintu ekiri mu busobozi bwo. Osanga nze okuleeta ente okubeera n'ente 10 tekirina kyamaanyi nnyo kyekinyigiriza kulabirira kulabirira. Naye gwe naawe kola ekikujyamu. Naye abantu basaanye okufuna mindset entereevu nti njagala okukola kino era bwenti bwe nnina okukitambuza. Nze wano ente bwe ziri waaliwo olusuku nga ndutemamu enkota z'amatooke empitirivu obungi. Naye olw'okuba amatooke abantu baali bayitiriza nnyo gabba ne kinyiiza ne ngajjawo ne nteekawo ebisagazo. Era kati amata tufu obulumya buli lunaku. Emmotoka ogirabye, kuula ogirabye, system yonna ey'amata ogirabye. So nkubiriza abantu naddala
abali mu bitundu ebitali mu cattle corridor. Naddala abantu b'omu kitundu kino abasinga okaaba ennyo twawa kino kiri teri yajja kukolerera. Laba nti buli kyokwatako engalo okinyiikirirako. Ate abantu bave mu kulowooleza gundi yakoze kino nange kyengenda okukola. Abantu baagala nnyo okuzimba apartments, abantu baagala nnyo amaduuka, hardware, supermarket naki. Eno complex ogirabye, ogitunuulidde. Emirimu egiri wano giringa egiri ku factory ya Mukwano. So kati buli kintu kyonna ky'okola osobola okukikola mu bunene, mu ngeri gy'owulira nga erina kyekyusaako. Kati abantu bangi nnyo bafunye ebisagazi kuno, ndigabidde abantu bangi nnyo, ebitundu bingi nnyo. Abantu batandise okutegeera. To be very specific, abantu batandise okutegeera nti ne mu Buganda abantu basobola okulunda ente nnyingi ne babeera n'amata. Kuba bino bye twalingangamu nti emmwanyi, emmwanyi abantu bazirabye ng'ozinoga nga tezivaamu ssente. Naye abantu bakitunuulidde ne bakiraba nti nga balina ente basobola okusomesa abaana baabwe. Sirabangako nnyama edibidde ku mudaala. Amata ekinene nnyo ekigatuukako bbeeyi kugwa. Oba na bino ebiriwo nti amata gaffe bagaganya okgenda wabweru. Naye amata mu buli ngeri yonna tegayinza kukudibirira. Okujjako oyo alina akabaketi ke, naye kati nze ngateeka mu kkuula okumala wiiki namba paka lwe naagaweza naye ngasobola okugatwala ku kampuni ennene. So abantu tutegeere okukola kyekiki, tutunuulire bannaffe kye bakoze, tubeeko kye tubayigirako, tukomye okwekubagiza. If there is anything that kyensinga okuteekako essira, be bantu b'omu bitundu ebimu okulowooza nti ffe tuli disadvantage, ffe tukoze tutya, ne twekubagiza ne tubeera awo. Ettaka lingi nnyo, ettaka ddungi nnyo wano mu Buganda, ettaka ddungi nnyo, era abantu bangi batunuulidde nti tewaliiwo omuntu asobola kuliisa nte 10 ku zero grazing nga zinyirira ziri bwe ziti.